yogera kati awulire bweyogera yogera kati awulire kati ekyayagala nani olinaga mubudde nti olinaga tambula olina batambula kukisimu naye badde nkusaba busaba myaka engola talina myaka ekyokulya byenneetaaga byenyingi mubuulire kate mubuulire amazima mugambe nini talina ssente ebyokulya tebyogerako kubanga ebyokulya ate kikulu ebyokulya tetusobola kugula naye katulabe saawa zino kyetaaga mutwale saawa zino tujja tugenda mutwalire ddala ambulensi eyagala 14 esaawa zino tulinze ambulensi omusajja yenga ayagala 15 omukazi agenda okukuuma mu ddwaliro akiiri 10,000 kati olaba mukwano nagenzika naye nga walitwalireyo walireyo Siriimu aluma bannange Siriimu aluma omukyala mumuwulidde agambye nti ku Siriimu wabeerawo ekitambula omukyala ono Siriimu amuluma muwala gwe mukazi gwe musajja gwe muvubuka gwe nga tonnaba kwogera bigambo bya kisiru n'ogamba mbu Siriimu yajjira miti bannange Siriimu aluma ne bw'obeera n'amaanyi gatya Siriimu ajja kukuluma Siriimu ajja kukeketa wenna oggweewo ne bw'onoobeera nga wasoma otya Siriimu ajja kukuluma Siriimu ajja kukeketa wenna oggweewo ne bw'onoobeera nga olina ssente empitirivu Siriimu ajja kukeketa Siriimu ajja kukuluma wenna oggweewo ne bw'onoobeera nga oli mulungi mubalagavu buli muntu gwayogerako Siriimu ajja kukuluma Siriimu ajja kukeketa wenna oggweewo omukyalo ono bannange mumulabe ali wansi waapama waliira waafuka waasesema buli kimu akikolera waali kyokka ate ekyennaku ali ku kyeyo e Dubai bannange bannyinange bannange baganda bange mbeegayiridde bannange mwekuume bannange obulamu bwa bbeeyi bannange teri wantu muntu gy'agenda n'asobola okufunayo obulamu obwa sipeeya Siriimu ajja kukuluma ajja kukulesa abaana bo ajja kukulesa ebyobugagga ssente zo zoonoonya nga weebaka n'abasajja ono n'oli ssente zo zoonoonya nga weebaka ku bakazi ono n'oli ku lw'okuba balina ssente tezijja kukuyamba oba Siriimu kasita anaayingira mu mubiri gwo bannange mbeegayiridde muve ku njogera eyo ey'ekisiru nti bannange Siriimu yajjira miti Siriimu gwafuuka musujja busujja ye bannange nze n'abansoose bagamba siwa mufulubugo nga tomanyi mpewo y'emagombe bannange abazadde mukwate vidiyo eno mugiweereze abaana bammwe mubategeeze nga Siriimu bw'atalina ddagala mu nsi yonna ate nga kizibu okutegeera omuntu alina akalwadde ka mukenenya oba akawuka ka mukenenya bannange kasita kagenda mu mubiri gw'akawuka ako shuwaddiiru obeera ogenda kufa eddagala liririmu erya Siriimu nkumbi kitiiyo nakuganzika mu ntaana teriyo ddagala ddala naye ng'ate amakubo mangi nnyo omuntu g'asobola okuyitamu okuziyiza oba okwekuuma nga talina kawuka ka mukenenya ako bannange mbeegayiridde abaana abawala mmwe beesinga okulumirirwako muva e Uganda ne mugenda mu nsi ez'enjawulo ne mutandika okwetunda ne mukola obwamalaaya munoonya ssente
kituufu ssente muzifuna ne muzimba ebizimbe Uganda ne muvuga amamotoka ag'ebbeeyi ne mwambala engoye ez'ebbeeyi ne mukwata obusimu obw'ebbeeyi ne mukozesa ebizigo buli kimu kye mwagadde naye mbakakasa bannange ssente ezo z'okola tezigenda kukuyamba. Kati yaba omukyalo ono kaakati ssente zaamuggwako banne baali nabo ku kyeyo e Dubai bali mu kuwatanya balabe nti no munnabo afuna ekyokulya bali mu kusondereza era nga bwe muwulidde bambi omuwala oyo kwegamba bwalaajana nti bannange ebintu bya bbeeyi agenda okumulabirira simanyi agala nusu lukumi olwa ddiramu eza UAE n'emikwano. Ekintu kiri kimu kwekuuma okumanya nti n'omuntu gw'ogenda okweyambulira okumanya nti omuntu gw'ogenda okwebaka naye mumaze okwekebeza. Bwe kiba nga si ekyo bannange mbeegayiridde mukozese kondomu. Iggwe omukyala naawe kikkakatako okutambula ne kondomu zo. Bannange kondomu teziswaza mbagambye waalya weyeebase waddukana waaliira wasesema waafuka kyokka ate nga n'ebyokulya tabirina. Ebizimbe ojja kubireka ku nsi ng'abantu abataabimenyekera be babyebakamu be babyeyagaliramu be babisolozaamu omusimbi naye nga ggwe omaze okufa. Teri muntu mu nsi muno atajja kufa naye tugezeeko okwekuuma. Ddaba omuwala omuto bw'ati bannange avuddeyo abagambye nti nno omuntu omubadde wa siriimu abeera n'ekitambula. Kati alaba tasobola kwegaana okuvaayo okugamba abantu nti mulwadde wa siriimu kubanga awo waali tavaawo buli kimu kyakola akikolera awo. Omuwala oyo yali mukazi mulungi ng'ayina figa ng'akwegamba buli kintu ekimuliko kyonna kimwegombesa naye wuuyo. Naye ekibuuzo kyange ne kigamba bwe kiti omukyalo ono mulowooza okutuuka okugenda ku ndiri bw'ati bameka baatugombodde kubanga e Dubai gyali abadde takola mulimu nti naakola mu ofiisi abadde takola mulimu nti n'omusuubuzi nti oba akola mu hoteri nti oba situliko abadde akola omulimu gumu gwa neekolera gyange. Omuntu amanyi embeera ze bw'ati oyinza okulowooza nti ayinza okufunamu akafansonyi n'agamba omusajja nti yambala kondomu. Bannange bannyinaze muyina enjogera egamba nti nze okutya okufuna olubuto waakiri nfuna siriimu. Ya Rabbi ya Lamiina wuuyo awo waapama waddukana mbagambye wasesema era waafuka waaliira. Ya Rabbi ya Lamiina. Naye nga toyinza okwekanga nga Uganda omukyalo n'alinayo ebizimbe oyinza okwekanga nga Uganda omukyalo n'alinayo bizinesi ez'enjawulo nga ssente z'abatajja eno ng'aziteekeka mu Uganda abeerako byakola naye ku bulwadde kakati nga bwe bumutuusizza teri nnyonyi eyinza kukkiriza kumutwala Uganda kuba ayinza okutuukira ku nnyonyi yaabwe ebisibo ne bibajjira abaami n'abakyala. Siriimu aluma oba waboobera oba oli mulungi otya oba olina akabina katya oba wasoma otya oyogera oluzungu ku kiki simanyi ate gw'olina ssente mpitirivu siriimu ajja kukuluma kyenkanyi n'omwavu kubanga mwenna teri ajja kusobola kufuna ddagala lijjanjaba siriimu. Y'ensonga lwaki ensi ezimu tesobola kugendayo ng'olina akawuka ka mukenenya era y'ensonga lwaki zino ensinga ez'e Bulaaya kwegamba amateeka mangi amakakali agali ku kirwadde kya mukenenya. Bw'ojja eno ng'olina mukenenya n'oweebaka n'omuntu nga tomubuulidde nti olina siriimu n'omusiiga siriimu bakusiba mayisa bakusiba n'ofiira mu kkomera. Kyova olaba nti zino ensi bwe ziti bwe ziri siriimu gy'ali naye nga mutono nnyo ate n'abamulina tasobola kumusaasaanya kuba abeera amanyi nti nina siriimu wange
naye ate ngende nfiire ne mukomera nga teko ne siriimu. Oba okiraba akakodyo ako kagezaako okwerimineetinga ekirwadde kya mukenenya nti abamulina bajja tutuuka ekiseera baffe ensi esigali nga terina kirwadde. Bo kyebyo kye bagezaako. Naye ate ne njagala mbategeeze kizibu nnyo okutegeera omuntu alina siriimu. Bamulinnya nnyonyi balina siriimu. Abantu abali Uganda balina siriimu. Neiba wuuyo gwolaba akwetoolodde akuliraanyi, omusajja oyo gwolaba akupeeka okumwagala, akupeeka omukwano, omukazi oyo gwolaba akwesibyeko, oba omuwala oyo gwolaba anyirira nnyo alina ssente avuga emmotoka ez'ebbeeyi, gwolaba oyo alina figa etunula ng'omuntu, alina ekirwadde kya mukenenya. Abantu bonna bakwetoolodde balwadde, ye gwe wekka gwe mulamu. Okuddako ng'oyo omaze okumukebeza n'olyoka okakasa nti ne neiba wange mulamu. Mbeegayiridde bannange, bannayuganda bannange, mpulira n'amaziga bannange, mpulira ganzija. Omukyalo ono mumulaba embeera gy'alimu. Nze nalabako omusajja eyalwala ekirwadde kya siriimu, siriimu n'amuggyako akasolo. Nze nabanyumiza olw'omukyalo omugagga emuyenga alina ennyumba etunula ng'omuntu. Siriimu amulumye, awaali waapama, waalya, kyokka ate ng'alina ssente. Buli muntu gw'aleeta okumujjanjaba si ka ssente, agamba sirina gakwata mu bbi wa muntu mukulu, sirina gakwata mu bbi wa muntu mulwadde, osanga nayinza okufunirawo ekirwadde. Bannange, omuntu bw'alwala obulwadde bwa mukenenya, buli kirwadde ekiri ku nsi kimuyingirira. Eddagala liririmu, kubeera mwesigwa eri munno. Bw'obeera nga olina okugenda okwebaka n'omuntu, kozesa kondomu. Bw'eteba kondomu, mugende mwekebeze. Siriimu atta, siriimu taliiko ddagala. Bannange, essaawa zino olina amaanyi agoogera agaddamu edimiza yakola okuba agambe ayogedde ku kirwadde kya siriimu. Olina amaanyi agawandiika komenti n'owandiika komenti ng'ojerega oba ng'ovuma, weeyita wa kitalo. Naye siriimu kanaatonya mu musaayi gwo, ojja kukakasa nti kikulidde. Obanga nze nkukakasa toyina ky'oyinza kukola okuwona ekirwadde kya siriimu nga kimaze okuyingira mu musaayi gwo. Bannayuganda bannange, temukaabya bantu maziga. Abantu bangi nnyo balese abaana baabwe nga babonaabona. Abaana b'abantu bangi nnyo abaana baabwe bali ku zi street tebasomye, abaana baabwe bali mu mbeera embi, naye ng'abazadde baali boogera oluzungu okulumala mu nsi, baali balungi nnyo, baalina amaanyi ng'abamu bakuume, ng'abazadde baabwe baali omuntu bw'abagamba ku kirwadde kya siriimu nga beero. Maama siriimu yajjira miti, nze naaba nsoose siriimu musujja busujja. Ye bannange ndibaggyibwamu mbaawo, ye bonna abafa bafa siriimu. Gwe ka edimizaya akoogerera siriimu gwe tolifa. Bannange nja kufa, era teri muntu munsi muno atalifa. Naye nsaba mbeegayiridde mwekuume ekirwadde kya mukenenya. Bambi siriimu aluma. Omukyalo ono njagala mumulabe, fumiitirizaamu nti omukyalo ono waakaabidde amaziga bw'ati. Kati olowooza bulumi ki? Buli nnyingo eteekwa okuba ng'emuluma, buli nnyingo bakuwe ku kyokulya? Nedda, njagala bbaafu yakusesemamu. Bakuwe ku kyokunywa? Nedda, mpulira njagala kuddukana, banteetere ebbaafu. Kyokka bw'omala okuddukana n'okusiimuula obusiimuuzi muntu mulala alina okukusiimuula, oba buli nnyingo yonna ekumenyese. Kyannaku yenze Edimizaya, mutabani wa Alice Nakakandi, Sweden. Siriimu aluma. Mwannyinaffe katumusabire, Mukama Katonda amukkeko, naye siriimu talina ddagala.